olunaku lw'enkya gamba munno nti olunaku lw'enkya agenda kunominatinga. Gamba munno nti emikono gyaweze. Gamba munno nti ne ssente zasasuddwa. Gamba munno nti byabakama newankubadde kijja mukalubiza naye jjajjatula mu kamwa Kyagulanyi ali nominated era agenda ku ballot paper. Naye nga bwe tubadde tubagamba olunaku lwa leero lubadde lunaku lwa njawulo nnyo era lubadde lunaku lwa kayiisanyo wali ku kitebe ki the National Unity Platform we babadde mu nteekateeka n'okubeera nga bagiyaringa up towards the nomination of their candidate, and that is none other than His Excellency Bobi Wine. Era bazze mu full gear ng'enteekateeka zonna bwe zaabadde nga babadde bakutandika ssaawa 9 ez'akawungeezi. Era essaawa oluweze emikolo ne gitandika, abayimbi n'abantu ab'enjawulo bonna babaddewo. David Lewis Rubongoya buli lunaku olukya ayongera kubeera mukambwe bukambwe era ng'abadde abalagala ng'aliggwa lya ttovu. Tujja kumalako, tujja kuyingira mu nsi ensuubize era bwekityo bwe kyali abasajja abaali tebakkiriza tebasobola kuyingira ensi ensuubize naye basawo ne banyama. Bangala Yesuwa ne Kalebo olunaku olwaleero agamba nti yes ensi ensuubize abasajja balina emmundu, abasajja balina zikulunedi, abasajja balina ssente, naye tulina Katonda omulamu. Era nze lwaki nina okukkiriza ntugenda kuyingirayo, lwaki nina okukkiriza ntugenda kukirabako Uganda empya byonna bye bagezaako okukola okutulwanyisa. Teweeraza Museveni byagezaako okukola. Mujjukire we twatandikira ne batulwanyisa ne baleeta ssente ne batta abantu baffe. Mulabe ono Frank Sendeza Museveni yamutemula, oyo Lutanda Nabukenya bamutemula, Kibalama tetumulabako bamubuzaawo, Jasini Kawoma bamutemula, n'abalala bonna bonna baali babikola nga bagezaako okutuyimiriza. Naye kubanga tulina Katonda tuli ku mazima, olunaku olwaleero tuva mu maanyi tudda mu maanyi. Nobale nnyo basebo ne bannyabo. People power! Our power! Ekya tugende tunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert awo kitandike. Wabula baba obubaka obufutubutuse mu ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya bakira buli wayogera nga Bobi Wine afa essanyu awamu ne leader of opposition Joel Ssenyonyi bonna we babadde batudde oba we babadde bayimiridde babadde batudde, but David Lewis Rubongoya olutandise okubanga ayogera ebigambo byabadde ayogera bibadde tebisobola kubanga bibaleka mu ntebe yagala gaana. Era ekiddiridde His Excellency Bobi Wine n'alabula bannayuganda wamu ne bannankyukakyuka nti President Museveni w'oba omuvuganya omanya bumanya nti oba ovuganya magye nabwe kityo okwesiba n'okwenyweza naddala okutandika olunaku olw'enkya kiina kuba kitundu kya buli munnakitwago. Omuntu asinga okutweraliikirira naddala okuneeraliikirira nze ne bannange benkulembera ya nannyini mmundu za wano, bw'oba olwanagana naye, bw'oba omuvuganya, oba ovuganya UPDF, oba ovuganya Bank of Uganda, oba ovuganya police, oba ovuganya abayimbi bonna bonna baguze, oba ovuganya abapolitician bonna bonna nga mutwaliddemu n'abopposition abasinga oba bagamba opposition, naye waggulu eyo waliyo Katonda. Buli kisoboka kikoleddwa okulaba nga batukrashinga, nga batumalawo, nga batukakanya, nga batusirisa. Tukyayimiridde wano kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Oluvannyuma lw'okuba nti Bobi Wine yagaaniddwa okukola olukuŋŋaana e Katwe, enteekateeka zonna baaziteeseteese nateetaawo. Ojja kujjukira nti zaabadde ennaku 2 ezaabadde zitegekeddwa, not ennaku 2. Byabadde ebifo 2 ebyabadde bitegekeddwa, wabula poliisi ya Uganda neevaayo ne bagamba nti tebageza okusaalimba oba okugenda e Katwe newankubadde nga baabadde basasudde ssente zaabwe. Bobi Wine olunaku olwaleero abagambye nti tewali buzibu, tugende Nateete, wabula kakasagaana abasajja ne Nateete bajja kubanga batuwulira.
tambule mu kitiibwa abasobola mu jenna tete kubanga gye tugenda okubaweera message enkulu. Njagala okubasaba bannayuganda mukkirize kino kibabuulire. Wadde tuli National Unity Platform ate nga mbadde nga mbagamba ffe tetuli kibiina kya bufuzi wadde tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Kaakati olunaku lw'enkya baganda bange baagalwa aba NUP, enkya si lunaku lwa NUP. Enkya si lunaku lwa NUP, enkya lunaku lwa Uganda. Enkya lunaku lwaki? Enkya lunaku lwaki? Njagala okubasaba buli asobola funa bendera ya Uganda obeere nayo. Oba nnene oba ntono, njagala okusaba funa bendera ya Uganda obeere nayo. Abagenda okujja Nateete ku lwale yaffe nsaba buli asobola oba okutte katono oba okutte nnene nebeera ne bendera ya Uganda. Watasobodde kujja giteeke ku taxi yo, giteeke ku boda yo, giteeke ku kizimbe kyo, giteeke ku bizinesi yo. Ffenna tusobole okugatta omwoyo ng'omwoyo gumu gwaki? Gwa Uganda. Guno omulimu gwe tugenda okukola mulimu gwa Uganda. Tugenda kulwanirira Uganda nga mulimu n'abapoliisi abo, mulimu n'abasirikale. Tugenda kulwanirira abo abaana ababoda be babonyabonya. Tugenda kulwanirira abaana ba ghetto be bawa omutwalo bagende ate balwanyisa ababalwanirira. Tugenda kulwanirira buli omu basebo ne bannyabo. Njagala mukwate bendera ya Uganda ng'akabonero akalaga nti mwewaddeyo okulwanirira ensi yammwe. Nakugambye nti omukolo gutegekeddwa ku NUP olunaku olwaleero. Amakulu agabadde gasinga okubeera nga gagulimu gabadde gakuteekateeka bannasitwago wamu ne banna NUP bonna okuba nti beetegekera nomination ya president waabwe, and that is none other than His Excellency Bobi Wine. Ono n'abakalaatidde ne sekukalaatira yenna okukuuma empisa. Abagambye nti wano we tugenda atalina mpisa tetujja kwetaaga nabwe kitu tuzikuume. Kubanga waliwo abamenyi b'amateeka abagenda okujja nga bambadde uniform zaffe eza poliisi ez'amagye. Bapangisiza dda abayaaye mwabalabye bajje batuyingiremu bagala okukola effujjo. Bagenda kugezaako okukola buli kyambyone kyonna. Baganda bange nsaba mukuuma empisa naye nga temutya. Nsaba mukuuma empisa. Mukana akalulu ensi yeetegese okututunuulira erabe ddala abakyamu be baani. Okulonda kuno tekugenda okusalawo tekujja kubeera ku lunaku lwa kulonda kwokka. Nedda kugenda kubeera okutandika n'enkya okumala emyezi 3. Wakati nga Bobi Wine alangirira nti we tulaga tulina okuba nti twenyweza era nga bye tugenda bigenda kutambula emyezi 3 bweddu. Omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko ono nga wa kibiina ekimanyiddwa nga the Ecological Party abadde yavuddeyo gye buvuddeko ng'ayagala kwesimbawo ku bwa president, wabula emikono gy'abalonzi girabika gikyamufuukidde akabasa. Ono n'alangiridde olwaleero nti agenda kulangirira omuntu gwagenda okusimba emabega singa tayitamu oba singa emikono bamugamba nti tegyaweze. Wabula bangi batandise okugamba nti tomanya ayinza okusimba emabega wa Bobi Wine. Definitely enkya mwe mwetegeke nze bwe siba nominated ngenda kulangirira gwe mpagira mu ggwanga lino. Wallahi 100% nze siri munafiki. Nja kulangirira abakama bwe mba ku ballot paper mpagira Nsereko. Bwe mba siriiko nteeko okufuna opposition gwe mpagira and I'll throw all my weight behind that person. Nze sefu bakomawo bwe batuwa report sibongera yadde mukono na gumu because it's clearly this is foolery. It is clearly this is foolery. Bigambo byogeddwa omukulu Muhammad Nsereko ng'agamba nti singa tebamukkiriza kwesimbawo abakakiiko k'ebyokulonda bagenda kubanga bamutadde mu mbeera ey'ekisirusiru. Katuddeyo ku kitebe kya NUP mwana mulenzi Mansur Semanda King Sayo omu ku bayimbi ba NUP ababaddewo okubeera nga basanyusa abantu. Ojja kujjukira gubadde mukolo gwa kweteekateeka ate era wamu n'okunyumirwamuko 1212.
kale oyo nno ye mwana mulenzi Mansour Semanda Kingsa ataddewo embeera ebadde yanjawulo nnyo nnyini ddala ne entertainment nebeera mu full gear. Kale wano nno ensonga we zaatandikidde. His Excellency Bobi Wine osobola okumulengera atuukidde mu ssanyu ery'ekika ekyawaggulu. At the same time naye akamwenyumwenyu kabadde kangi nnyo nnyini ddala. Agenza okutuuka ku kitebe nga namungi ne namungi w'omuntu yamulindiridde dda. Osobola okulaba omukulu amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya. Ennaku zino omukwano David Lewis Rubongoya gwafunye ku kitebe awo n'abantu gwe bagenda nga bamulaga mukwano gwange oyinza okuba nga wandiba nga oyinza okubulwa omuntu omulala alagiddwa omukwano omungi ennyo ku kitebe ng'ogyeko His Excellency Bobi Wine oyinza okubulwayo omuntu omulala ali mu kulagibwa omukwano omungi ennyo ku kitebe nga David Lewis Rubongoya. Nsonga ki? David Lewis Rubongoya ennaku zino Bobi Wine azinya amazina kwata nasooka afuuwa omuyimbi n'agamba munnange onkoze bulungi nnyo. Kugambe nti entertainment olunaku olwaleero ebadde nnyingi nnyo ku NUP bonna nga bagiyalinga up eri olukuŋŋaano olw'enkya. Badde kugamba nti David Lewis Rubongoya afunye omukwano mungi nnyo mu bantu. Ono nno ye Kingsa Kabako. Yes, bagenze ne wamu ne Rain ne basalutingira Bobi Wine. Waliwo akayimba ako Kingsa akayimba akagamba nti salute sa. Omanyi mwana mulenzi Mansour Semanda wadde muyimbi wabula respect gy'alina eri His Excellency Bobi Wine ate yanjawulo nnyo. Nina Rose naye atuuse era y'omu ku bayimbi ab'enjawulo abazze ne babeerawo ku kitebe ki NUP. Badawe Nina Rose takyali muyimbi buyimbi kyokka. Ojja kujjukira nti ono naye yeesimbyewo era ayagala kaadi ey'ekibiina ki the National Unity Platform okuba nti yeesimbawo sayidi eri essembabule. So mbadde mugamba nti David Lewis Rubongoya Bobi Wine ng'atambula mu style ng'era omuntu eyeetegekera okubeera nominated. In fact mu mulindo olunaku lw'enkya ayina signature works ze ez'enjawulo z'atera okuba nga ateekawo. Bobi Wine oyo alina obuntu obw'enjawulo nga omanyi nti an artist is always an artist. Once an artist, always an artist. Kale katugendeko wano. Bobi Wine alina omuko gw'ebbaluwa gwawandiise abadde yeemulugunya ku lukuŋŋaana lwa NRM olwaleero ebikoleddwayo ate n'ebisuubirwa okuba nti bijja kubeera ku sayidi ye. Awandiise bw'ati agambe nti the NRM runs our country like an apartheid state with different laws applying to the criminal regime and its agents and the others applying to the rest of us. Agamba nti NRM erina engeri gyetwalamu oba erina engeri gyefugamu eggwanga lino ng'amateeka agamu gakola ku bo ate amalala ne gakola ku opposition. Byabakama Mao, police, etc. have been shouting their voices hoarse, saying there won't be any processions. Obwo nagamba nti byabakama Mao ne police babadde nga bawoggana waggulu ku maloboozi gaabwe nga bagamba nti tewajja kubeerawo nkuŋŋaana n'ebikujjuko. And today the NRM criminals have been everywhere making processions. Obwo nagamba nti kati ate abamenyi b'amateeka aba NRM olwaleero babadde bazunga nga badda buli wamu nga bakola enkuŋŋaana n'ebikujjuko ebyagaanibwa. Obwo nabagatirako kano. Hopefully tomorrow they won't be brutalizing citizens for celebrating our nomination event. Obwo nagamba nti kaasubire nti enkya tebatandika okubanga batugumbula n'okukikijjanya abawagizi be wamu n'abawagizi b'enkyukakyuka singa nabo banaaba batandise okusereburatinga
okunominatingibwa kwa candidate waabwe His Excellency Bobi Wine. So Bobi Wine agamba nti nabo tebalina kukwatibwako ng'abenaremwe batabakuteeko kutegeeza ku bannaffe aba Honeybites. Bano bagamba nti bakolera ebyokulya by'omwana adda ku ssomero, bakolera cakes eza buli mukolo. Yes, balina cakes eza buli mukolo, as in olina kwanjula, olina mbaga, birthday party, kuhinjira, mikolo gy'abalongo ng'oyagala kusalirako cake. 0709787508. Kadeke kamu kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi balanje bagamba nti bakubire ku 0705 193636 Alson Painters UG. Bw'obanga olina ekizimbe kyo omaze okukizimba kituuse ku ssa erisiigibwa langi, bagamba nti bajja kubeerawo kubanga bakusiigira kalangi akalungi okuzaama ate ku bbeeyi ya muntu wa wansi. Eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo si ddala lyange, yenze aba Siddi Omusunsuzi. YouTube channel kwoli eno yennyini eyagaliwo. Nabagamba nti buli olaba video zaagaliwo kyolina okukola kyakuba nti olikinga no subscribinga ate era mukadde ke kamu no sharinga ne mikwano gyo. Thank you. Webale.